we baamulaba bagamba ekigambo kimu wuuyo azze tudduke. Kati mba mubuuza ddala oba ettaka lyammwe waaki mudduka oba ettaka lyammwe lwaki mudduka oba mugamba lyammwe mwagamba muno temuli bafu twaparedingawo malaalo muliwa muno ndi muno temuli bagamba temuli bafu titwaparedingawo malaalo oba baliya kwa bayinza okuba balina amawulire amatuufu kaakati mwezi ensonga ne badduka ani yagaa nti muno temuli bisigalira Fatuma namatovu nagawa Kemirembe n'amannya mangi ye yagamba nti muno temuli bafu. Mukyala Fatuma nsaba okutegeeza woba oclaiming ettaka waliwo emitendera gy'oyitamu okuclaiming ettaka legally mbadde nsaba okozese kwejo emitendera oclaiming ettaka si kujja tumalako mirembe kusala miti tukonkona muzi Easter weekend. Nze Sesanga Bate the Great Extra Digest mugoba nsonga tuyimiridde oyinza okugamba nti oba bagenda kuzikula abafunga nedda tuli walufumbe wano ekyanja ebanakawa ebanakawa wano mu division we tuyimiridde olunaku olwaleero ensonga ezituleeseewo bw'olaba ensonga nga zino omanya ttaka tuzze ne Fatuma namatovu osobola omuyita Kemirembe osobola omuyita nagawa Fatuma and of course tosobola kwogera ku Fatuma nobanga tomumanyi abaludde nga tutambula kutandikira ddala ku ttaka lye Lutembe bamusuuza eryomu Eritrea ne tugenda ku ttaka lya Haji Bakaluba ne bali musuuzaawo ku lw'Entebe then ettaka lye bayitawo batya waneeno Namayumba nalyo ng'agulubaguluba akoze atya leero abeera mu kika kino nkyabeera mu Kiriro lyabeera mu Kiriro lyabeera mu Kiriro lyabeera mu Ganda enkyaba mu Nyankole kati ne wano yazze nawo Oluganda omwami ono waneeno w'ensonzi wano ku ddaalo lino ye Hannington Musoke yazaalibwa ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwa Museenene ye November owa 1921 ate n'afa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa December ogw'omwaka 2005 yono wano ali bange nti ate ono ye mukyala we eba muyita Zaalwango Erinadi ndoza lyeryo Erinaida yes Zaalwango yazaalibwa nga 5 ogwokutaano mu 1928 n'afa mu 1992 ono ye mwami ono ye mukyala tuline muzukulu oba muzukulu yes jangu tuogere yes gwe tuli naye gwe tugenda okubanga tuwayamu atubulire ensonga za Fatuma namatovu nayo maono tawulira Fatuma tawulira wali gwe nafira ko mufiire oli otya nnyabo Brown embeera nga bwolaba ya bunkenke twali badde tuli bulungi naye twalumbibwa ababbi ne tulumbibwa n'abantu betuyinza oyita abatemu ddala yes Saturday guno omwaka ne muguno omwezi gwa April nga tetunayingira mu Easter yali prior to Easter Sunday it was a Saturday nganya yes nganya bajja abasajja ne beeyiwa wano abasajja ngana abasajja nga bayambadde mask ezitiisa bambadde boots bakutte emiti bakutte ne pangas amajambiya yes abasajja ne beeyiwa ku ttaka ne batandika okusala buli kye bayita omuti oba gumazeewo myaka emeka oba emeka batandika bajja ne mashini 8 allegedly ne batandika okutema mashini ezisala emiti nga totaddeko bijambiya taddeko mbukuuli nejo emiti bajja ne katiiza kana akakuba amasannyalaze nako kaaliwo abaakalabako baakalaba ne batandika okutema emiti bajja ku maliiri 5 am saawa 11 12 ne bateekako mashini ne batandika okutema naye akayumba koolengera wali mwe mwali musula abantu abatukuumidde ebbanga abo abantu be baatutegeeza nti waliwo emiti egiri mu kusalibwa mugimanyiiko koffe
tetugimanyiiko bategeezaako administrator omu nti tetugimanyiiko oyo administrator abatata wanga nzaala yes tetugimanyiiko n'abasaba mubayimirize ne bamugamba bano tebayimirizikika ngani asaba nga administrator yasaba okuyimiriza aba batukuma mubayimirize n'abagamba bano tebayimirizikika bayina ebisi bangi ate batuwadde endagiriro tetuyina we twekyusiza batugambye buli omu atuulaawo teri communication teri kwekyusa teri kwogera teri kuba simu nga babagamba mufukaawo we tubalabira nga teri kwekyusa teri kucyankalanamu yadde ne babakuumira awo era ne bamububba ne bamuweereza ka message ne bamugamba tojja wekka wayinza okubaawo obulabe noonya bojja nabo era zaali ziwera ssaawa awo nga ndowooza 12 nga zigenda mu emu ezaddi kumakya ez'okumakya administrator oyo n'atuuka n'abajaasi we baamulaba bagamba ekigambo kimu wuuyo azze tudduke kati mba mubuuza ddala oba ettaka lyammwe lwaki mudduka oba ettaka lyammwe lwaki mudduka oba mugamba lyammwe mwagamba muno temuli bafu twaparedingawo malaalo muliwa muno ndi muno temuli bagamba temuli bafu titwaparedingawo malaalo oba baba baliya kwabo bayinza okuba balina amawulire amatuufu kaakati mwezi ensonga ne badduka ani yagaa nti muno temuli bisigalira Fatuma namatovu nagawa Kemirembe n'amannya mangi ye yagamba nti muno temuli bafu kaakati ne badduka ne poliisi ne badda mu dduka poliisi neekwatako bana ku gangi yaabwe ne recoveringako machine emu n'ebisi ebirala ne babitwalira ku poliisi e Nazareth wali mu Kyanja kaakati omusango ne guloopebwa ne tuloopa omusango gwa criminal trespass and malicious damage kuba ba trespassinga ate ne badestroyinga ne property yaffe ne badistractinga n'emirembe gyaffe kuba tugenda mu Easter naye ate omuntu n'osalawo oba nti oclaiming ettaka mukyala Fatuma nsaba okutegeeza woba oclaiming ettaka waliwo emitendera gy'oyitamu okuclaiming ettaka legally mbadde nsaba okozese kwejo emitendera oclaiming ettaka si kujja tumalako mirembe kusala miti tukonkona muzi Easter weekend nga tetunagenda wala maama yesebo Fatuma gwowaayiriza wamulabako wano namulaba enkeera roro ku Easter yennyini Easter mwagirya bangi wano nedda tetwagirya bangi twagirya batono kuba twali tutidde teyalinga bweteekeddwa okuba Fatuma kwolwo olunaku yajja saawa awo zaalinga 7 mutuntu awo yajja ne Nuwa ya UBR najja sali nali munda mu kikomera muli so ne bampita yayogera naabo era abatukuuma na kolaki ne bampita ne bangamba waliwo omukyala wano ayagala okwogera naawe nenfuluma nambuza administrator nangamba administrator wammwe ali ludda wa gwenjagala okwogera naye ne mugamba administrator oyo taliiwo aliwa ali ku church yagenze kusaba ku Easter nangamba naye ne mugamba waliwo administrator omulala kamukubire ne mukubirako tali muno naye yakubibwa n'akwata essimu era ne mwetondera omuzuukusa mu kiro kuba kyensuubira zaali ssaawa nga 8 oba 7 ewaabwe n'ayogera ne mukyala Fatuma naye introducinga nga Kemirembe Fatuma from Lands Office Kira Road Police. Kemirembe Fatuma from Lands Office Kira Road Police and has been sent here to make an inquiry into the matters that happened yesterday in the early hours of yesterday. Abantu kasooke bajukize omuntu gwe twogerako yagamba yani
Fatuma Kemirembe. Fatuma Kemirembe ye Fatuma Nagawa ye Fatuma ye Rose Nagawa atela ye Fatuma ettaka lye Lutembe amawulire agaasaasaana omwali omwerituyo omwali abasalasini okuba abantu amasasi yalimu ku ttaka lya Haji Yasin Bakaluba era olutalo twalulwana oga bw'anaabanga akkiriza n'abateerawo ka vidiyo nga tugenze Entebbe ku lands ku byapa ku kitebe ky'abasaveya ng'agamba nti bannange ebirero mbitegedde ettaka si lyange ettaka lya Haji naye nange bambuzaabuza banguze empewo kati kange nenfaafaagane ne bali nakkiriza bulungi waayita ennaku 2 n'addamu n'akola ensasagge ku ttaka lya Haji Yasin Bakaluba anti Haji abadde ampandiikako ng'omufere w'ettaka najja kubba ttaka najja kumulwanyisa naye nga Haji simumanyi namulabira ku ttaka nali nasooka okumumanyira mpozeko ku TikTok nga mufollowing ku advise zajjawo abantu kati wetwasinkana mu ttaka I was shocked nga muli ngamba ate musajja gwe mbadde ntwala advice ate kati yali mukunziba ettaka ddala obusungu ne bukola ki of course wabaawo obusungu ku ttaka ng'omuntu bali mu kukola ki naye amazima gazuuse leero tulabyeko ku mazima agasoose mpaka wetunaatuuka kugakola ki kugasembayo agamu ku mazima agavuddeyo galaze nti engeri ebyapa byonna gye byatambulamu ku ttaka eryo kiggukira wa Haji Yasin Bakaluba ekyapa kyalina kyekiriko ekyammwe ekyaffe batugambye tulina we kirandinga tekisalako bukudde newaani ewa Haji naye bagambye bagala tuyambako era batulage ekyaffe wekikola ki wekituula naye omuntu asobola okwebuuza nti ye Fatuma ddala yakola okunoonyereza nga tanabasasula ttaka eryo n'alaba ebyapa gye byajja emabega nga bisala okutuuka leero oba kyali kiggukirako ye yali amuguza okunoonyereza nakukola ekyapa kirina gwe kyavaamu ekyapa kyange kyaregistralingibwa in 1996 bano ne balanga ne gazette papers weziri nga bakiranga mu gazette nga kyabula bali bannanyine temwe kyava nga kyakola ki kyababulako then ne balyoka bakyusa ne bakiza muki mu administrators yes ne bafuna special title okay Haji basobodde banyabo nsanyuse okubanga ndiko nammwe olwaleero ensonga zino zitambudde mu mawulire ebibaddewo era ye mukyala y'omu Fatuma Namatovu twagambye nti nno ku ttaka eryawo wali Namayumba era ensasagge kaakati ali kyanja wano wetwogerako abantu no bategeeza nti Rose Nagawa ye Fatuma Namatovu wano ye introducing nga Fatuma Kemirembe okuva ku Kila Road police station lands office kineza nti avudde mu office ekola ku nsonga z'ebyettaka andi bamutumye kunoonyereza polisi ya Kila Road ku polisi ya Kila Road okay bamutumye okunoonyereza ku byabaddewo ensasage yali baddewo ku b'omukaaga okay macha namunnyonnyola olwo administrator ng'amugamba today you know what day it is namugamba yes it is Easter Sunday namugamba it's not a working day if you have any information to give us any letters they can be left we shall revert to you tukatuvumala okuva mu nnaku enkulu Fatuma nga ndaba waliwo abamwetoolodde aze agamba ali from lands office ndaba waliwo kawundo waliwo super custom waliwo abantu bangi bayimiridde ne mubuuza mukyala Fatuma nga basirikale tebaali mu uniform y'abasirikale they were just dressed normally gently jeans t-shirts like that ne mubuuza baani abo bozze nabo bava mu lands office ko yenno sibamanyi biki ne mbagamba kindly get off our land you are trespassing kindly we do not know you if you're not from lands office please proceed and go abakawundo ne bakola ki ne bagenda ne wasigala wa super custom ne tukkiriziganya ne administrator ye yali ku simu nti nkwate ebifaananyi byeze emmotoka n'amanya g'abantu abazze n'ennamba zaabwe Fatuma nagezaako mubuuza erinnya lye nga talinziramu nengezaako diddamu mubuuza talinziramu but I already told you my names
nenzijukira ne enamba teyagimpa esimu yes nangamba yandaga title gye yali nayo land title ekyapa yalinga land yes chapa kye yali nayo nangamba tulina title era ffe bannannyini ttaka lino ne mugamba how nagamba kisoboka okuba nga waliyo title bbiri kisoboka okuba nga ffe bannannyini ttaka lino era nga olwo wait okusooka azze yeyanjudde nga akola mu ofisi y'ebyettaka ku poliisi ya Kira Road ate atuuka atya okugamba nti nno ye nannyini ttaka nanti abakiikiridde olwo nno ava mu balina title simanya MRV ava mu ofisi ya poliisi ey'ettaka yes naye akiikiridde bannannyini ttaka okay. Yes so nagamba tulina MRV era lino ettaka lyaffe era tugenda bayitewa RDC mujja kujja biki munyonyole ne bamugamba mujja tuyita formally naye nga waliwo amuliranye waliwo batambula nabo eyamugamba tugende tumaze kye tulina okukola wano tuve wano tugende tumaze kye tulina okukola wano tuve wano kye nakola nafuna front page yokka bana mugamba yes can I look at that MRV nangamba tetukkirizibwa balaga chapa chaffe yes tetukkirizibwa kubalaga chapa chaffe so ne beeyongerayo we beeyongerayo administrator n'ava ku church ne bagamba bagenzo bawa LC administrator ne mutegeeza n'ategeera ebibaddewo n'asookera ku police gye twawapo gye twalo mwali mulopye before so we agenda ku police yabasangayo simanyi what was discussed kuba saaliyo naye n'akomawo yes nangamba kuba during that time Fatuma we yakyalako wano briefly when nagezako kuba ebifaananyi nga we twakkiriziganya ne administrator eby'emmotoka yagambye okuba ebifaananyi baani abo abazze ne damage ezo ezatuuse mu ttaka ezo poliisi yabadde emaze zip capturing nga ziri ku file nangamba kuba ebifaananyi emmotoka zaabwe otwale n'ennamba zaabwe n'amanya gaabwe we namala obbikuba omu ku bantu batambula nabo yajja na intimidatinga nangamba yantiisa yes nangamba muwala gwe ebifaananyi ebyo bisangulemu wano oba toyagala buzibu n'atunula mu simu yange nangamba delete them ne mugamba I've deleted them eyaze n'owa poliisi owa poliisi teyaliiko andi ye yagamba avudde ku poliisi ye avudde ku poliisi ono omwami yagamba delete those pictures right now and threatened me he was breathing so deeply dine ettaka lyammwe ne mugamba natya n'okuddamu saddamu kuba enzisa gye yali assaamu it was so threatening so awo wekyaggwera oli n'amugamba tugende tumaze bye tukola wano ne bagamba bagenze wa LC okuva olwo saddamu kulaba Fatuma mpaka administrator we yafuna essimu ng'etuyita ku Monday kuba that was Sunday administrator yafuna essimu ng'etuyita ku Monday ng'etuyita tugende Kira Road Police tuyina meeting gye batuyiseemu ekwatagana ku zino ensonga omusango gwe twaloopye ogwa criminal trespass ne malicious damage naye nga main emphasis bagiteeka ku documentation tujje ne documentation eraga nti wano waffe mujje n'empapula ezikakasaawo bannannyini yes tugende n'empapula ezoogera ku ttaka lino tulage obwannannyini ti ettaka lyaffe so tusobole okukonfaminga omusango ogwa criminal trespass ne malicious damage so Monday netuuka netwekuŋŋaanya netugenda foreman team netugenda eyo wetwatuukayo netulaba omukulu netuhavinga meeting naye naye ng'era Fatuma bali awo mu lukuubo beetala we badde eno we badde eri era nga mu meeting interactions mulimu ba administrator we yastopinga ne bagamba bambi tubadde tusaba bali baveekaawo tusobole okufuna privacy eyogera naawe meeting nebawo naye nga batusaba documentation eriwa ne tugamba bali abatulumbye abagamba nti ettaka lyabwe the onus is on them to prove
let them prove that ettaka lyabwe baleete ebiwandiiko ebiraga nti be balina okubeerako siffe oba bagamba nti lyabwe ne batugamba bo baleese ate nammwe muleetebwe bityo we byali ku poliisi sijja kuwanvuwayo nnyo naye era nafunayo encounter era ne ku poliisi batugamba bagala evidence on file to be complete tuleete ebiwandiiko by'ettaka nga ye emphasis ne tubagamba nti tugenda kweteekateeka era we shall avail when the time is right. Yeah, at that time we declined because we believed that time wasn't right. Ngani akugamba? Anya ku emphasize okwete ebipapula. OCCID and there was another investigations officer. Yeah, they were emphasizing the need for documentation. So ne bagamba tugende tuweyo statements zaffe. Ne tugenda okuwayo statements. In the process of okuwayo statements, nze nabaddukako personally nganze. Ngejo wali watidde. Oba. Nali sitidde at that time. Naye my instincts were like soko ogenda olabe kyekigenda maaso mu office gye muvuddemu. So nenvaayo nengenda ku room 14 gye baali batusindise nenyimirira wabweru nendaba Fatuma n'omuntu omulala nga bali ku desk ya OCCID nga bali ninzeeko bwe bati nga tebatudde tebali mu chairs provided nga bali naye bali discussing yes ne OCCID ne nzijayo essimu yange nkwate ebifaananyi mbana akakuba ebifaananyi bibiri omu n'awoggane yali okumpi wuuno abakuba ebifaananyi awo obuzibu ne bujja olutalo ne lujja essimu yange ne bagiconfiscatinga ne bangamba sikkirizibwa at any one moment kukuba bantu bifaananyi. Fatuma OCCID ye yangamba he himself. Then Fatuma najja mu maaso gange nangamba kawala gwe nakulaba. Oli kawala? Yes. Kawala gwe nakulaba dda. Naye nkuwoninga nja kukuba gwe. Nja kukuba. Nemugamba nangamba obwedda nkukwasa kisanja kukuba. Nemugamba newabaako omulala agamba ffe twagala ttaka ly'abajjajjaffe musaaga mujja ddituwa. Neŋŋamba nemugamba Fatuma I'm well aware gye wakola ewa Haji Bakal bwensasage gye wateekawo naye tujja kufuna ajja kuba ku saidi yaffe tujja kufuna. N'agamba mumuyite omusiru oyo mumuyite yali wanga simulaba Haji Bakaluba mumuyite yali wanga simulaba. Ne mugamba when the time is right ojja kumulaba. Ne ba confiscating essimu yange ne bagamba bagenda gi withholding until the investigations are done, whether they take 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. They will withhold the phone. Forensics needs to look at it. OCCID said you're going to post me saying I was conniving with people to defraud land. Olwakutiisa nga tasobola kunyonyera kye babadde bamugamba wali. Yes, ne mugamba Ossi, I sat in front of your face for a meeting for 1 hour. If I wanted to take your pictures, I should have taken them then because I had no one stopping me and the way was very clear because I was in your office for 1 hour. But do you see your face in the pictures I've taken? Someone asked me for my location and I was sending them a picture that I'm at police. And whatever I do with my phone, it is my freedom of communication. It is my phone. Ne mugamba essimu yange elimu sensitive information. If it leaks, I'll put the blame on you. OCCID na kankana mukwawo ne bangamba awo bali bazene council ne surveyor apologize byali bingi naye essimu nenzirizibwa on orders of delete. Ne tukkiriziganya wendeletinga banzirize essimu nendeletinga nengenda ne mu trash nangamba go to trash and also delete. Nakiraba nti ndeletinze
esimu nenzirizibwa. Okay, twogera bino byonna. Wetuli banyabo ne basebo ye Extra Digest Mugoba Nsonga. Wetuli wano ekyanja tugenda maaso n'okubanga tugoberera ensonga z'ettaka lino lyolabako enduli z'emiti erudda n'erudda. Njagala Papa Oga omuti guno abatulaba n'abatuuliriza njagala tugutunuulire. Of course tutunuulire enduli yagwo. You can really osobola okumanya n'otegeera myaka emeka gye gubaddewo, n'otegeera gukuze kumala bbanga ki, osobola okulaba eno enduli eyavuddeko, osobola okumanya ebbanga lye gumazeewo. Si gwokka naye n'emiti egiri wano oba mu ffene oba mu tuba era gukulaga nti nno gubaddewo ebbanga ddene. Ate ne guno ogukyaliwo nagwo osobola okugubalaga era gukulaga nti nno mutuba si gwa kati wabula mutuba gwa dda. Gye bayita emiti emitakawadda. Gye bayita emiti emitakawadda. Wano gw'otandika kubeerawo ddi? Wano ntandika kubeerawo 2007. Jjajja yafa 2006. Ba administrator ne bakkiriza nti omu ku bo ajje akuume wano abeerewo. Okay. Akuba waba waffe kuba by right of birth. Abeerewo ku ttaka era family yonna ne tujja ne tubeerawo kuva 2007. Yes, waliwo so many renovations that were made to make the place conducive for us to live. Yes, so ne tutandika obeerawo mpaka olunaku lwolwaleero era tukyabeerawo until bano abafere we bashowinze up nga baclaiminga ownership. Ettaka lyenkana litya? Ettaka lino kyemmanyi mu bumanyivu bwange liri about 7 acres, 6.89. Roughly wamba mugasemu n'amakubo it may come to 7. 7 but acres. Around, yes, 6.8. Nga muli bagagga okuba ne acres musanvu wano ekyanja. Muli bantu bagagga nnyo. Bajjajjaffe baakola abaffe nga beebase. Nako kongereko kuba gy'olaga. Okay, kati Fatuma aclaiminga nti naalina obwannannyini ku ttaka lino. Twatuuka ku police yagamba alina nnyini. Agamba yettaka aliyingiriramu w'okufuna obwannannyini. Yaligula mwana wa musoke muzzukulu. Agamba jjajjawe bwe bayitaani oba Jafali naye nga simuwuliranga nako. Kaakati lya jjajja Jafali simuwuliranga nako. Mu family yaffe tabanga namu. Yes, bwagamba nti bwatyo bwajja okubeera claimant ku lino jjajjaawe. Yes. So, yalinayo ba administrators abalala oba ab'eŋŋanda abalala abajjafali batambula nabo. Saidi ya Fatuma atambula n'ekibinja kye toyinza kumanya gwe bakutte jjo ne baimpounding emmotoka ye. Yagambye bawa beneficiary, you can imagine. Bawa beneficiary. Bawa Fatuma. Oba waliyo beneficiary omulala? Bawa beneficiary, simanyi beneficiary ki naye bawa beneficiary nga zo claiminga. Bwe bityo bwe biri. Okay. Yes, sebo. Wano emiti batemye gyenkana ki? Emiti batemye damage zinza kubaawo zenkana ki? Nyingi emiti gyonna egyasigaliriddeko batemye emiti mpaka eri wammanga era ebifaananyi ndowooza mujja bifuna. Batemye okuva eno nga we bakkirira ne mu Mbiriizi mwonna bwe batemamu emiti. Egyawonye ndowooza mugiraba nagyo girimu zimaaka. Egyawonye nti gyabadde nagyo gigenda. Ekyalemesezza poliisi kuba oli yatodde order nti saagala kulaba muti nagumu guyimiridde. Okay. Yes, sebo. Babagamba mutwale empapula eziraga obwannannyini ku ttaka lino. Mwagenda? Twagenda. Naye empapula tezaateekebwayo. Mwagenda ng'abantu temwatwala biwandiiko? Newe tuba twabitwala naye tuba tetwabitwala. Bali be balina okuprovinga nti lyaffe kuba already ffe tuli mu possession. Wano tumazeewo emyaka mingi ku kyalo tumanyikiddwa. Ba administrator bonna abali okuba atandikira wano nga
abaana abato kati bali mu myaka 6 plus meaning wano tubaddewo emyaka 6 n'omusobyo era we kwe tuzise bajjajjaffe era ne ku kyalo tumanyikiddwa anti muyinza okuba nga muzze muziseeko bajjajjammwe naye nga temulina proof nti nno ettaka lyammwe buli kiwandiiko ekikwatagana n'ettaka naye tetuli ready kuliraga authority etali relevant, lawfully relevant. Yes. Sikulaga mpapula bafere. Time wenatuuka era information ye ejja kuvaayo era ne details z'ettaka. Yes. Dijja kuvaayo to the rightful authority. Sikubafere oba bantu batutiisa batugamba show ownership. Right now possession is enough ownership. We are in possession. Njagala bo bajje batulage jjajja waabwe omu oba basatu oba bana bebaziika wano. Ate nga bali connected kubbo. Kumuzeyi Musoke. Yes, kubbo. Nga bali connected kubbo. Njagala bajje batulage. Hey, kuba woba claiming ekintu kicho. Tojja just in the middle of the night out of nowhere. Wachi okola kiro, wachi tokola misana. Wekiba kicho, bwotyo bwokisaba. Kuba bo bagamba tuli bakuumi. We tuba bakuumi. Bwe mutyo bwe mutugoba, bwe kityo bwe kino okusabibwa. Bayite mu rightful legal process eyo claiming a land. Here we are saying, Fatuma, you committed criminal activities against us. You trespassed on land and you did a lot of malicious damage. Emiti gye tukumidde emyaka n'emyaka egy'abajjajjaffe gye tutakwatangako. You came and disturbed our peace and you destroyed the land. So we want you to pay for whatever damages you caused on this land. Tuzze tubalabe ewa Bakaluba, bagamba Erutembe, eyo mwattayo n'omuntu, bagamba Ennamayumba, bagamba Emaya, buli wamu mubaddewo. Naye tubakakasa nti ffe gye muzze. Bino bye mutiisatiisa bannaye tubakubira omulanga Abannayuganda mwenna abali eyo. We mulaba ono omukyala oba akabinja ke oba erinnya eryefaananyizako Emirembe Namatovu whatever Fatuma Nagawa kindly twalikozeeyo wano ne tubanga obwegassi. Yes, obwegassi. Ne tubanga ne tukuba enduulu walaalala. Yes, ey'omubbi ye azze taswala very unashamed. Kugamba ebintu engeri gye babikwasaganya lawlessness ogiraba ti they are really very very bold and shameless. So tubadde tusaba mwenna abali eyo ngono omukyala yajjako ku ttaka lyammwe n'abatiisatiisa n'agamba lyabajjajja ye anaaba bajjajja bameka buli wamu ayinawo obujjajja. Ennamayumba ayinawo obujjajja. Yazaalwa mbagagga. Nawo jjajjange ate eryo lya kwegamba ne ku myaka gy'ayina agula atya eko 7 wano ekyanja okuclaiminga ownership. Kata wabeera wano n'asala ne jjajjaawe. Kaakati nyongera obbajjukiza mwe mwenna abalina egyo emisango mujje twekumemu omuliro tukube enduulu bano ababbi akabinja kaabwe tukakomye kuba ekibba ettaka kizze ate nga kizzeemu. Okay. Abo tambula abanyabo ne basebo. I just want to assure you tugenda kufuna mukama waffe tugenda kufuna haji ayongere okutunyonyola n'okutulambulula ngeri ki gye yasobola okuvunukamu Fatuma. Fatuma twakugamba nti leave people to be. Abantu baleke emize egyo gy'olimu gye weetaddemu kolerera famire yo, kolerera obulamu bwo, lokoka kyuka ebintu bino biveemu wagaana. Fatuma okomyewo mu seri ey'okubiri oba tukateke ku TV kyawo na togera okagera tugenda kusinkana ku Haji Bakaluba any day asobola okuba nga ate yatubulira ngeri ki gye yavunuka mu bambi ne bano otomanya asobola okuba wa ku magezi nawe ali eyo kubanga ffe twali tulowooza nti no Fatuma is not coming back. Is here now. Ali mu kibuga wakati wane Nakawa ekyanja wano wali acres bakugambye nti no zigenda mu eka 7 ziri eka 6 6.89 acres kitegeeza nti tuba tugenze mu acres 7 bawugaseka amakubo n'ebiki naye nawazze azaagala so tulina okulaba nga tujja wamu
neyo gyatannatuuka ajja kutuuka olaba agenda Namayumba olaba agenda Lutembe olaba agenda wa kati ate gwalina wane ekyebando nze sesanga batte anytime tugenda musanga ali Moroto Kapchorwa Kabong Kaperabyong Padei Laibi tujja musanga nabe mitiana mu mulinde nze sesanga batte the great Kula Extra Digest mugoba nsonga nga bwe twabagambye nti wano ekyanja we tuli ensonga z'ettaka lino Fatuma Namatovu Rose Nagawa n'amanya gonna gajja yeeyita yonna gy'abadde oba gy'atambula ne gy'asuubira okugenda leero abeera Muganda enkya abeera Munyankole leero abeera mu Katuliki enkya abeera Musiraamu leero abeera Wangabi luli abeera Wankima luli abeera talina kika n'ebintu ebyo birungi nnyo by'atambuliramu osobola omudescribinga nga chameleon akyukakyuka langi yalinga bulamu bwa nsi eno naye tulina mukulu Daudi Musoke y'omu ku ba administrators ku ttaka lino gye twogerako tugenda kwogerezeganyamuko naye atubuulira ebintu n'okusingira ddala empawo eziriwo Fatuma gy'agamba naye alina wano obwannannyini ono y'omu ku bavunaanyizibwa ku ttaka lino ettakakozi erya kitaawo we tugamba ttaka lya family ettaka lya family lyali lya kitaawo lyali lya kitange ne mmange lyali lya family ettaka lino bwe tutandika bwe nkubuuza ekibuuzo nti obwannannyini bwo ku ttaka lino buvaawa osobola kunziramu otya obwannannyini ku ttaka lino family eno eyaba Musoke ebadde ku ttaka lino emyaka egisukka kumpi gyagala kunukiriza myaka 7 naye nga ate obwannannyini obw'ekyapa bwatandikira ddala mu 1969 emyaka nga 57 kyekyo kuyita ekyapa naye ate nga twali weetuli ng'ab'ekibanja siyinza kumanya oba kyapa kyekyalwawo okufuluma naye nga twali tuli ku ttaka kino kubanga amaka gano gazimbibwa ogayingira yali 69 so tegazimbibwa ate era 69 gaali gazimbiddwa emyaka egiwerako emabegako era tubadde wano mu nnyumba eno twali abaana 10 nga nze omwana asembayo obuto olaba naawe envizi zikukedde akati so bwe tubadde ku ttaka lino nga tewaliwo buzibu bwonna bubaddewo era ne tubeerawo bakadde baffe mukadde waffe ettaka lino bwe lyawandisibwa amanya ga maama ye yasooka okuwummula naye era nesigala mu mannya ge okutuusa wetulikyusizza ne lidda mu mannya g'aba administrator ababiri nze ne munnange omu tuliko administrator twali basatu ne taata ne mwannyinaze ne taata naye n'awummula kati tusigala ba administrator babiri bwetyo we tubadde ku ttaka lino okutuusa jjo ly'abalamu bwe waavuddeyo omukyala ayitibwa Fatuma Namatovu alabikidde mu misango gy'ettaka egiwerako ndala okusingira ddala emisango egirimu Haji Bakaluba ng'akayanira amataka agatali gamu agawerako bwe yajja ne bajja mu kitundu kino ku lunaku olw'omukaaga ng'enkeera ye Easter ne balaba nti tewali muti guyimiridde wano ekifo kino libadde kuŋŋaaniro lyaffe kibadde kitweyagaza nnyo nga buli muntu yenna ajja mu kitundu kino atuuka wano ne yeewuunya n'agamba nti wano wali watya nga wasanyusa okufa obufi emiti nga mirungi waliwo ekisiikirize naye kati wonna bayonoonyeewo tukikuumye ne tulaba nti emiti gino gwonna nga waweweevu
kati akasana katubabulanga we kati amasana katubabulanga we kaagala so bwe tutyo bwe tubadde ne batema buli muti ate no weewuunya nti bw'obanga obadde tobaddeewo nojja mu kitundu naye gwe noolabanga emiti gye gisooka okuvaawo olwekigendererwa oba oyagala kiki kyoba oliko kwegamba ngekyo kyotuukiddeko era bannaffe abo bwe twababuuza poliisi bwe yamala obbakwata ne babuuzibwa lwaki mutema emiti tutema miti gyaffe tebalina tubuuza kyetukola ku ttaka lyaffe bagamba batya tebabuuzibwa kyebakola ku ttaka lyabwe era nga batubuuza mu ngeri y'olubalaato nti bw'otuula mu ntebe n'ogimalamu emyaka 12 nti entebe tefuuka yiyo kati so simanyi lwaki amateeka ebyamataka babituttebwa ebityo kubanga tebabaddeewo tebalabikanga nako ye Fatuma Mukujja agamba ye abanjangaani obwannannyini ku ttaka buvaawa wa famire yammwe wa mwannyoko wa jjajjaawo sirina kakwate sirina tetulina luganda lwonna na Fatuma wabula yeerimbise mu famire ey'abaali aba famire taata be yagulako ettaka lino ndowooza nga mukadde nnyo bwe balabye ng'ettaka lino tulikuumye famire yaffe nga bwe mbagambye nti twali abaana 9 bannaffe baatugendako bangi naye ne tusalawo ne tukuuma ettaka lino ne tulikuumira n'abaana abavudde mu baganda baffe tetwayagala tetwakola buluvu nti akasa tusigaddewo batono tulitwale era ne tulikuuma era famire teriimu ntalo tetulina ntalo mu byammwe biteredde bulungi tetulina ntalo era abaana baffe bakuze bonna tetukyalina buli mwana yenna mulekwa akuze era kyekiseera kyekibadde kiseera kituuse bafune ebintu omugabo ogw'abantu baabwe ogw'abakadde baabwe so bwe kityo bwe kibadde taata wange ne maama wange bonna bagalamidde wano ne baganda bange abaawumula ne mwannyinaze bagalamidde wano okujjako muganda waffe omu eyabula gutalinaako mayitire eyafa ku mulembe gwa Idi Amin ensonga zeezo tetulinaawo kintu kyonna baatema buli muti gino emiti waliwo nga bagisimba mukulu Musoke oba newazaalibwa weegiri ngenda okutegeera ng'emiti egimu weegiri tubadde n'omusizi ogwo nga gutweyagaza nnyo nga toyinza buli ajja wano yenna afa essanyu n'agamba kyo ntakirabanga kubanga tekikyaliyo si kya bulijjo si wano wokka naye ettaka yonna gye likoma bakkiriddeyo ne batema emiti baluga ziri zigenda eka 7 zikunukkiriza eka 6 wonna awamu ate ekyewuunyisa bwe baba bagamba nti kati baagala kati ne bakwewuunyisa nti ettaka lyabwe aye n'amaka gali ku kyapa kyekimu akati ekyo tekyewuunyisa eri tebaagalayo aye tebaagalayo akati eyo amadema nti baagala ttaka lyonna okuva ku kubo era bwe baalabiseeko wano poliisi bwe yakwata abamu ku lw'omukaaga baafuna bondi ku Mande kyatwewunyisiza nti ku lunaku olwokubiri emisana ttuku saawa 10 n'ekitundu baleeseera abantu abatannaba kumanyibwa bakanyama ne bakuba ebibaati okusalako ettaka lino lyonna bibiriwo ebibaati twabijjeewo bakubye ebibaati byebinnya bino byonna byemulaba bakubye ebibaati ettaka baagala kuyita wano ne bakuba ebibaati wano babalekere ebijja byammwe batulekere ebijja byaffe bayita wano bayita ne bakuba ne basima ebinnya era ne bagenda bakanyama naye ate ne balekawo abantu abalala
abeetegefu okukola obulabe ku muntu yenna. Nga abo bo bagamba bo nabo ba family oba bayamba bazenga bayambi babali bano babadde bayambi naye wasigaddewo omu alabika nti yeye yali emabega ye mutwe bwe batambula ne mukyala Fatuma era poliisi yazze nemukwata kubanga banna abalala bonna bafulumira ku bondi naye kikyewuunyisa nti aganye okukola statement aganye okukola statement akati omuntu ali mu kkomera n'agaana okukola statement tayagala kwogera mannya ge tayagala kwogera statement tayagala kukola statement boogera ku kyapa kye bayita ekya MRV MRV bannaffe baregistra banayogera ne bakitunnyonnyola naye MRV ye system y'ebyapa enkadde era tekyaliyo kubanga buli kyapa kyonna kyavaako mu MRV tebikyaliyo teri MRV eri active kujjako nga abalandis banagamba nti ate waliyo MRVs ebyapa ebiri MRV tuli mu system mpya era katulinde abalandis kye banagongera okugamba nti ekyapa kino obutuufu bwakyo nti oba kituufu oba si kituufu ekiriwo kubanga era twakikyusizza ne tukijja mu mannya ag'abakadde baffe ne tukiteeka mu mannya amadministrator era tebakikutte singa babadde balira okubuusabuusa kwonna tekyandifulumye kubanga kati ate era we bakola ebintu bino bongera okudigitalizinga bongera okudigitalizinga oluyitawo system egenda yongera okutereera ne technology okay kati batugee nti Fatuma yajja n'abagaa nti avudde ku poliisi eya Kira Road ku nsonga z'ettaka olunaku lwa Easter we yajja wano nga banna abalala bali ku poliisi abaakwatibwa ku Lwomukaaga yabuzaabuza abantu abaali wano nga ayagala naye yeeyita nti avudde ku poliisi anoonyereza ku by'ettaka era ng'ayagala tumuwe ebiwandiiko eby'ettaka lino ku lunaku olw'okuwummula olwa Easter akati tewali kyamuweebwa era n'akuba ku ssimu yange tewali kyamuweebwa nayitako ku poliisi nga nvudde mu kusaba ku lunaku lwa Easter nensanga nga era emmotoka nga batuuseyo ku poliisi bagoberera bannaabwe abaakwatibwa ku Lwomukaaga batwalibwa ku poliisi eya division poliisi enene eya Kira Road police station era ku lunaku lwa Easter Monday Fatuma yagenda ku poliisi neyeyanjula ng'owa family eyo agenda ku poliisi yemu gye yagamba gy'akolera era naye n'agattibwa ku fayiro eyo ng'owa family eyo egamba nti erina obwannannyini ku ttaka yino eya Jaffaali oba Sendege akati neyegattako n'abantu abo ne bagatte bawera abantu 8 nabana abalala ababiri abazze wano batutte olunaku lw'eggulo ne bawera abantu 10 abali ku fayiro eyo sofa okay gino emiti okukula okutuuka wano omutuba ogukula ne gukola gino gyonna yonna giba mirandira obulandira obuvuwaguna bujja ne bukola stems na biki kikulaga myaka mingi myaka muwadde mutereka gyaki n'omusizi guugwo munene gwenkana nga ono kirundu omusizi guugwo n'omulala guli eri wabaddewo emisizi ebiri awo ku layini eyo nga bwekkirira wammanga emisizi ebiri ne bagikuwaata niye omuntu nga ogamba nti olina ovudde gy'ovudde oze ku ttaka lyo lyogamba ttaka lya jjajjange nojja ssaawa 10 nga bukya nojja ne ttiimu nene nnyo n'otuukira ku miti obulungi bw'ekifo kyonna bwali badde olowooza nti bwokola ki tiweetaaza ffe nga family lino libadde kuŋŋaaniro lyaffe tibadde tuteekateeka okufuna ekkuŋŋaaniro lyaffe eddala kubanga ekkuŋŋaaniro ery'oku kkubo tubali tugenda diteeka oluuyi luno
Mubenge eno family gye kunganira bulungi. Ekiteeka kyaffe kyonna bamusoke nga bamusoke tukitadde wano akati ne batuuka n'emmanju eno ennyumba eno mwalimu omukadde yabeeranga wano yali akuuma ettaka lino yabeerawo wano eno mwe mwagizimba oba muzeeyi mwe basooka okusula tuze tugirongoosa bulongoosa naye yali akuuma ettaka lino si lino lyokka n'eddala erya waggulu awo naye tuze tugirongoosa bulongoosa ng'erongoosebwa neefuna abagibeeramu bajja wano omuti guno ne bagutema naye ndowooza baagenda okulaba nga gugenda kukuba ennyumba eno ndowooza ne bagugijika era twasindika kumpi musindike ne gugwa baguleka guyebyeyebye naye ndowooza mukama n'abalaga n'aboolesa ndowooza kyekyalekesawo n'omutuma guli n'omutuma guno era bagutya okuba ennyumba eno engeri gye mwalimu abeebase era jangu ogulabe bagutandikako baguyisaamu ebyambi bagutandikako ne bagukoma naye kati mugusalewo tegugenda kuba nnyumba eno tegwatuuka bagusala sides bbiri mzee naye tegwatuuka bakolako awo bakecula wano mashini neyita ne side eno yena si wakwateko gukyali wamu wano gwakoma wano gwakoma wano n'omulala gwe baataliza gwe gwokka guguli wali waggulu omufene ne banga nagwo baalaba nga guyinza okubeera ekikomera era gwali gujja kuba ennyumba z'abalirwana era kyekimu n'oluuyi luli olw'emmanga era nalwo baayimiriza kati omuti ogwo gwali gugenda kukuba ennyumba z'abalirwana nga tebalina kubanga bapapa tebalina miguwa tebalina nteekateeka ne bagutema bwe batyo ne bagutema ne guli okusobola okusigala otherwise tegwandisigaddewo kyemuza muzeeyi ekyapa kino kyemulina kyemwateeka mu mannya g'abadministrator kisalemu oba kikyali kyawamu oli ose n'obuuza ekibuuzo ekyo ekyapa kyonna kikyali wamu tetusalangako teri kyali kivuddeko kyonna kiri wamu kubambanirako buuza nti oli wajjira ku ettaka eririko ennyumba eri mother house naye najja n'akubako ebinnyalo n'agamba nze ngenda kutwalako eno mbalekere amalaalo gammwe ate nno yagambye n'okugamba nti amalaalo makalu kuguno gwe twakutte yatwaliddwa ku polisi gwe yagambye nti amalaalo makalu yagakebedde munnange ositala zaaliko yagambye amalaalo makalu tujingirira amajingiriro mwataddewo amalaalo twataddewo amalaalo akali omuntu olabira ddala nga abaki ekimulinnye ku mutwe kwegamba okuluvubana gamba okuluvubana kumulinnye ku mutwe giro gyonna emiti gino giri ku ttaka yonna giri ku ttaka neno ebinnya bibino era eno wabaddeyo emiti babadde basibye ekikomera bebafunye ne ku byokunywa nga banywa bya bbeeyi ebyo byonna bye babadde banywa wano babadde basimbye bulungi egyo gino wano kiragira ddala nti omuti baguggyeemu emiti gyaggiddwamu bujja so badde bakubye ekibaati nga baagala gattako oli neiba kubanga eno layini yetwawula wano bino payipu yetwawula neeri n'ekipayipu ekirala kiikiri naye kati babadde bataddemu n'ettaka litali lya bwe tuba ku payipu eyo payipu eyo giraba so lino likoma wano yeritwawula eyo ensalosalo liri bwe liva eri ku kkubo kati ku kkubo ddala liri yes era akapande gye kali likoma wano eyo layini gilayini etya jangu wanti kati eyo layini yettaka yelayini lino kkubo lino erino kkubo naye okuva eri kapande gye kava eri ku kkubo ku maini eyo layini bwetyo bwejja jangu era bw'ogira akapande olaba nga akagwamu eno layini era ne kajja payipu ekirala kiikyo endala payipu yino akati eno babadde bawabye olaba nga bawabye kale tuganye nti ettaka lyabwe naye era liyita wali nelidda wali netugenda ddala netuyuzaamu nemugatta kuno tetugattako mulirwana alina okusetula mu kisenge kye kubanga layini yasoba kati tumuyitamu buyisi netugendera ddala guli omuti gwammwe gwe basaze omuti gwaffe omuti omunene omutuba omulala omunene ogubaddemu emituba eminene ebiri nga gwakula tuguyite naalongo naye munene gwabadde munene munene so kali wano muyita emabega waagwo tuyita amabega wa payipu
ne tujja tukoona ku kisenge kuno wekyo line negenda netuukira ddala eri mita nga ne muyita wano kati bo babadde bakoze byabwe kipayipu kiri bwe kijja akati ako kajjeeyo kipayipu kiri bwe kijja babadde bakoze byabwe pipe eri bwejja bweti ekwatamu wali ekiikamu erimu akakiika elayini eno jangu olaba pipe eno ogiraba pipe eyo jangu ogiyimire wano jangu ogiyimire wano pipe eyo eno netomera n'eri netomera kapande eri ku kkubo yabwe nawano mu kisenge bweyita wano era eyita wano bwe wati neyita mu kisenge kyono negenda eri mugamba nti mulina ettaka lyammwe ekisenge kino kyawaba yaba neibe musobola bitereza kubamu ekyo kyakuterezebwa mubadde tetwabaddewo mbiranye yonna era twategeragana era ne muliwana amanyi bulungi tulina okutereza so gye miti gijo ogiraba miti ebiri najo ne batema nalongo miti ebiri 2 in 1 mu lufuutifuuti ate nno bapangisa ndowooza abaatema bonna babasuubiza miti akati bali eyo kwegamba wano baali besasula baali baje batunuulira okukayalira ekyo kyekipayipu ekirala ekyali kiri wano ekisonga ekijja mu layini eri bwezityo layini nga bwe yali layini eyo bwejja baali batema omwala ne bakijjawo abawo nettaka lyali linafu kyo tekyanywera bulungi emiti emirala giri wammanga eri kubanga ettaka erimanga tebatuuseyo wali eddala batemye emiti gyayo emirala bagenze paka eri nga babadde bangi muzee baali abantu abasukka 40 ne mashini eziwera nga 7-8 kubanga mashini ezatwalibwa ku polisi zaali 2 n'abala badduka nazo bagenda nazo badduka kati mu mbuuzi ennyangu nga tufunikira muzeeyi nja kubuuza nti kati ki ekiddako ekiddako bino tubirabye biki emiti bagitemye ki ekiddako mukkiriza genda kutulwa na Fatuma oba mugenda ku legal process ekyo tumusuubira nti ye akole kyalina okukola yakole kyalina okukola bw'aba avudde gy'avudde atwala ettaka lye bw'aba avudde gy'avudde akakasa nti alina obwannannyini ajja abooleke nti ndi nannyini ate so si kusooka kutandikira kukyusa mbeera eri ku ttaka kubanga tebeera kujja na bukakafu alina obukakafu wagenda ayiteko obulusi mu mbuga z'amateeka ajja agambe nti ttaka lyange ekyapa oba ekibateeka wano kifu agende okusinga lwanaasiba enteekateeka eza famire eno ate nga talina kigendererwa kale oluuyi luli bwe tuba tusobola okugenda netutuukayo ne mulaba ebyayo kale tuddeyo tuyite wali bakadde bange bakadde baffe maama taata ne taata omulala bano bonna bakulu bange ate ono jjajjaffe ono ejjajja jjajja zala taata jjajjaffe kati bano bonna bakulu baffe era abaana baabwe bonna bazaala kale tumujje tugende mbalage ate ekitundu ekyawansi mukitegeere osobola okusika amanya oyagala amanya ng'osika amanya gano osobola okugalaba nti ono oyo ye taata Alington Musoke osobola okumulaba obulungi yali musajja mulokole muzuukufu era nga tasobola kukola bintu bitatuukiridde era ne maama ono ye maama erina ayida ekyapa mwekibadde agamba ffe muggulu ye waffe maama tinagamba kubanga
fe waffe waffe muggulu balokole abazukufu si bwe buno obulokole obwa photocopy obulokole obwedda obulokole obwasooka okay so no tata tewabira taata muto mu Buganda tewali taata muto taata okay so kati wali eri we twayise ye side eyekubo banyabo ne basebo ku Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli wano mu Bamusoke mu Bamusoke wano we tuli Kyanja wano wennyini tugezaako kubanga tugoberera ensonga ez'omukyala Nagawa Rozi Fatuma byonna ne banne n'ekibinja kye abaze ne bakola effujjo ku ttaka lino eriri mu acres 6 n'ebitundu ebigwamu era nga tuli ne administrator omu kubali ku mpapula era abavunaanyizibwa okuuma n'okuteekerateekera ettaka lino mpola mpola tugenda tulaba emiti engeri gye baasigudde emiti empagi seddugge emiti egy'ebyasa n'ebyasa engeri gye baabisigudde liyita wano tuyitira kulayina okwo wali eri ku lamba gino gyagudde wa mulirwana gyagudde eno gyagudde wa mulirwana naye gyalibadde kubanga gibadde ku nsalusalu okay emiti minene bulala mikulu ddala ekyenkanidde awo ino gyagudde no maneiba baliraanwa effujjo bakoledde eddala ly'amaanyi effujjo bakoze Promax twali tutambulira ku kisenge eri naye awo tetujja kuyitawo wazibuzibwawo mujje twetolole eno naye nga liyita wali ku kisenge neyiddamu nerikkirira straight line yabalaga line gyegguka okuva ku musi wangi kino kyekikomera kino tuyitira ddala ku mukulu oyo tanka eyo kwetuyitira ddala ka toilet kali waffe ekisenge kiri ddala wakati awo okuva ku musizi eri waggulu eri ku malaalo wano eno line eno bwetuuka bwetuwala tumaze nakupozingamu netutambula netunoonya ekkuba ettuufu kubanga mulimu kutte nnyo tosobola kuyitamu so okuva wali line neyitawo straight line netuuka wano nejja paka ku kkubo lino yes wano ku Jambula ono line eno bweri wano waliwo mita eziwera mita nga kumpi 2 okuva eri waggulu eteza ne guno ekiguwonya nyumba eyo kizimbe kiri ne balowooza nti nno kiyinza okugonga ne basala nga bakambwe nga bajja bamaliridde ne batemayo emiti nga 5 nga meka 5 gigino guguno guguli omulala guguno n'omulala guli wali munda mingi nnyo eri ate neno twabayimiriza buyimiriza polisi nga etuuse polisi ngeze bati muzaali ogwo guli eno guli mufene ate ali wano twabayimiriza kuba n'eri emiti emirala polisi nga etuuse kiteeza baali bakyeyongerayo sayidi eri kuba emiti olengera sayidi kati baali era ekigendererwa kyabwe kugatta kitundu kino kati kino ekitali ekiri kati kukigatta ndowooza kati emiti ogirabye 1 2 3 4 5 ndowooza mwabasanga ku guno ne bataka kukutula bulungi era wano badduka buddusi bannaye nga bayonoonera ddala bayonoonera ddala miti na 6 kubanga ogwo guugwo n'omulala guuguno wano wansi noli oli fene oli yonna likyali ttaka kati werigenda bwe lityo eno wansi kyekitundu ekya wansi ttaka ddene bulala ettaka lyeryo obunene bwalyo tukyasobola okuddayo wansi wali eri bwe tuyita wali tusobola okwambuka okuddayo eri nsiko tujja kuddamu tulina kuyisa gye tuyise tuddemu tupambane tutuuke gye twavudde
nga waliwo n'abalwanira ettaka lyabwe. Kale abantu nga bano emitima gino kuba emiti baaligireseemu. Ejjangu olwane ng'omutima eguli. Naate osobola kujjamu mutiima. Kuba kati wadde ettaka lyammwe naye ate gino emiti essimu mwekka gibaye tegigasa mmwe mwekka. Kubanga ebisinga bibala fene, mapeera, miyembe. Byebagenda bajjamu. Byebagenda balwanagana nabyo. Kale bwe batyo enneeyisa yaabwe oba oli awo bo bakola gye balowooza nti nno bye bituufu era bakolayo balowooza nti nno binaabamazaako. Ekitegeeza wano weetuuka wali kukuba olijja straight. Lijja straight. Neituuka awo ekkubo eryambuka litambulira ku kisenge kuli. So likyalina okuddayo. Lino ekkubo liri mu ttaka lyammwe? Lino ekkubo kati lirina kutambulira eri ku kisenge. Lirina kubeera side wadde ku kisenge. Lijja kuddayo. Era abalirwana bakimanyi. Okay. Na guno ekyabagaana ogutema ndowooza nga gujja kuziba wano ate nga tibeeteefuteefu. Nagwe bali bagukolokota? Be bagukolokota? Guno ndowooza bali bagukolokota dda. Abantu abamu ab'ekyalo be bakoze ebyo. Gino gyonna miti kati gino gye gisinga gye gisigaddemu. So nina akabuuzo kesaagala kulekayo muzeeyi. Wagaye nti mubadde mufinalizinga okukola ebyammwe nga family, then buli muntu afune omugabo gwe mugabane. Mubadde mugenda gabana kuyita we baayise nabo? Ate ettaka ekyapa kyekimu. Anti ngamba ekyapa kyekimu okutema kwammwe kubadde kukwatiramu nnyumba wana mwe mbadde muga nti ennyumba esigale nga yaffe wetukuŋŋaanira tugabane eno. Era ennyumba tubaye tuteekateeka esigalewo ng'eya famire. Akati oteeka amaaso eri ekisenge kiri gye twabadde eri. Kati waliwo twabadde gundi wuuli. Akati kiri eri wati eyo layini eyo bwetuuka eri. Netomera wali. Kyekisenge eno bwe kituukira eno kiba kiri wamu naye eri kitandikira tukiyuzaamu. Eno gye kimalira kiba kumpi. Nejja ne kikwata. Kumpi kibanga ekikwata. Eyo yonna ly'ettaka. So ly'ettaka lino lyonna obwaguuga buno. Neeno mwamala bayimiriza obutatuukayo gino okubanga bagitema egisaidi eno. Mukama nga poliisi ezze Mukama yataakiriza. Neeno baali badde batuuse. Poliisi yeegamba kyekituufu? Mutwale ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini. Poliisi ekyanoonyereza era ndowooza nebaako we betuuse ejja kukwatagana n'ab'ettaka efune ekituufu. Tuyita tukowoola tuli bagumu nti omuntu eyerimbise musango muno eyerimbise mu kuwamba ayingidde mu luganda lwammwe, ayingidde si luganda lwaffe, eyerimbise mu famire eno eyagala egamba nti ettaka lyabwe ali mu misango, ali mu mataka mangi. Nakyogedde nga tutandika tetumanyi famire ddala gyazaalibwa. Tuwulira azaalibwa Nansana, oluusi wa Hausi Matovu, olala n'abeera wa taata we ate mutuufu ndowooza tuwulira nti ye Hasani Bukenya Hasani. Waliwo Haji Katunguru e Nansana. Kakati yeerimbise ne mu famire yeeno n'endala zonna zajja yeerimbikamu. Mulimba wa Lulango tusaba abanoonyereza n'abamuwaga baleme kumuwaga kubanga tebijja kuggwa bulungi. Tebijja kuggwa bulungi kwaba abamuwaga. Tumanyi nti tuli ku mazima, tuli ku bwerufu, era bonna abeeko baana okukola ebintu ebyo bajja kulabisibwa. Wano wewaka we mwakulira? Gano ge maka agabadde wano okuva emyaka nga 61 n'okusingawo. Kuba nze obulamu bwange bwonna bwa wano. Obulamu bwange bwonna bwa wano. Gano ge maka
tugalongoosezza gabaddewo. Okay. So eno yo baleseeyo eno kiri ekyapa kimu ekyapa kimu neyo ekyapa kimu eno tebaliiyo basaze okusalako eri kakati ekigendererwa era ngakya abantu abatera okwagala okubaako bo nga kyebeegwaniza batera nnyo okwagala akagamba yeefule nti wattaka era atuuke nti akole obukodyo bwonna akole obubadi bwonna okulaba nga asalibwako ne bamuwaako naye tewali ttaka lye wano tewali ttaka lya tekirina we kigwa naye compound nene mwazanyira wagazi ddala lwabeeranga abaana kuzannya mikolo biki byonna lubadde lusuku naye twalukyusa libadde ekkuŋŋaaniro lyaffe naye olw'enkulankulana nga bwegendejja tujja ku kyobalaba ekkuŋŋaaniro lyaffe wajja kukyuka nga ekitundu bwe kigenda kikula kubanga kino wano wali ku kkubo tukole ate ebintu ebirala ekkuŋŋaaniro lyaffe libadde ligenda kubeera libadde eppya libadde ligenda kubeera emabega awo wali akayumba kaffe kali wali we baatemye emiti so mbadde munteekateeka ekyusaamuko tubadde munteekateeka ekyusa naye era zikyaliwo pamwe ettaka lyammwe era tujja ddikyusa ettaka lyammwe kuba nti wadde bayonoonyeewo kale gano ge maka agabaddewo ebbanga lyonna oba ebiseera byonna famire ya Musoke awumule Mirembe ali wali emabega anekatwalo lino lyekkubo ddala ddala eriva ku mbuzi wansi eriva ku mbuzi okuyita ne ligenda ddala paka wali Kyanja. Yes, ekkubo lye lino lyetuliko wano wennyini era gana amaka mukulu Musoko ono Daudi ne banne n'abazzukulu ba mukulu Musoke oli ate abaana baabano wano we babadde era n'abamu bakyaliwo bagenda mu maaso n'okubanga ate bakola emirala. Kati wano Fatuma agamba wano wosiwawo ennyumba siiye naye yafunyeeko emabega wali ebijja we bikoma n'agamba kati ebijja we bikoma n'okweyongera eri awo wewange. Tujja kuongera era nga muzeeyi wabategeezezza nga bwe twogedde nabo wabategeezezza kubanga tubadde mu misango egiwera nga tugenza okukola amawulire nga muntu y'omu era tumufunyeeko obujulizi tumufunyeeko ebifaananyi tumufunyeeko obutambi nga muntu y'omu mu families ez'enjawulo mu bika eby'enjawulo. Mweddira ki mukulu Musoke? Tuddira kibe kale kwegamba ogenda olaba kwate tulowooza nti ebika naye kati nekinaga nti ate kaakati ne wano nange ninawo bwannannyini wadde nga ye agamba nti tabulina ku bo naye abulina ku abo abaasookera ddala ddala emabega. So eyo statement ne bwe twali ku ttaka lya Haji era statement gye yaleeta yali efaanana bwetyo nga obuzibu tabulina kuwona yali aguzizza Haji ettaka naye nga abulina kubeebika simanye ettaka lyali lya kika kyaki biki ng'eyo ye obuzibu bwe gye buva ng'agamba nti ye survivor yasigalamu abo abaasooka emyaka 10 n'omusobyo nga n'olwekyo avuddeyo yeddaabuludde alwanire ettaka eryo ate ne kulya House Matovu ery'Erutembe era yali bw'atyo nga tali omu ku baana ba House Matovu naye ng'agamba nti anze ndi mwana ow'omwana omuwala nange asaanidde okufuna wano okitegedde naye ogenda okutunuulira ebintu n'ebirala we bitambula nga yajja akola by'ayagala n'ebintu ebirala. Naye I would like to advise you olumu ebintu emu tusaana tubireke Fatuma tusaana tubireke tusisinkanye emirundi mingi twogedde on personal level bireke ebintu ebimu tebina gye bigenda kutuusa oba oli awo osobola okulowooza nti you will survive naye ate entuuko tosobola gidduka bbanga lyonna naddala nga wenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. N'olwekyo Fatuma Namatovu Rose Nagawa eddala yitani Kemirembe Fatuma Kemirembe yonna erinnya oba onooleeta lyaki oba onooleeta lyaki ovudde mu Ngabi ogenze mu Nkima kakati oyingiridde ate n'ab'ekika ekyekibe n'ebintu ebirala bingi nnyo tujja kusigala nga tukugamba nti nno nedda era kutegeeza nti nno tugenda kwogerako ne Haji Yassin Bakaluba owa Bakaluba Property Services kubanga y'omu ku abo abalina experience eya Fatuma Namatovu nga ababbira ettaka agezaako atubuulire
ye yasurvivinga atya eyo jango akakunizaako yakavaamu atya ate oba oli awo munange ne bamusoke bano basobola okubanga balaba butya basobola okuyambibwa mu ngeri emu oba endala naffe ate embeera bwe nabange tusobozesezza nga Extra Digest mugoba nsonga twamupata na Fatuma twamupata paka tunamuzeeka pukyolo oba kapela byong ne bwe tunakusanga ng'ettaka oli mu kulijja nebbi tujja kujja Fatuma ettaka tujja ddi kusuuza kubanga akati naffe tugula ettaka naffe tufuna obutaka obwaffe ne bannyaffe balina ne baganda baffe nabo balina tujja kusanga enkyango oli kulyaffe oba kuli omuntu omulala alina mukwano gwaffe oba munnamawulire munnaffe oba munnayuganda munnaffe munnange n'olwekyo tulina okupatana Fatuma tulabe embeera butya bwene etambula Sesanga Bate the Great I sign out.